lwaki onjagala abantu omujozi bakulabe tetukukweka oba ttiimu etwala ekikopo oba tetutte tennatwala sizoni eno ffe tetufaayo tugussaako naye ndi ntya oyimiridde nyabula kasita oyogera ate nze ndi ntya si wabi wala wafulumye wafulumye kubanga abamanyo bo ejaabwe bagijjayo nga ttiimu ekola bulungi ate era bagenda basooka ne bataka akajaketi emala kuba ne beyawo abaaseno nabo bagitiitiibya nga ekoze bulungi naye leero nno tugenda kufuna lutubu amazzi paka sizoni eno ngewedde kugawakinga paka ekikopo sizoni ejja abaaseno kuba bo balabika baakamaze kaakati kabeewaanire mu mbeera eyo olaba capati ziggwawo nga tewali Arsenal bwegoba omupiira gyewegendereza bagenda tubeera buli Arsenal bwegoba omupiira gundi Rolex ziggwawo ku midaala tezibaako omwana bana batunda Rolex ogenda okulira nga batumya gundi ndetayo paketi endala ez'eŋŋano amagi n'agula tray endala kasita Arsenal ebeera ng'egoba era kati ku mulundi so basically Rolex ebbiri supu eyo tekamu ebigenderako zikabeji zaani waliwo n'abakola kigundi kipiza kya capati okitegedde wakitaba kipiza akwata eggi n'aliteeka n'asalasala capati obufififi n'ateeka mu magi n'ateekamu Rolex n'ateekamu kabeji n'ateekamu ennyaanya n'ateekamu n'obunyamanyama n'akikuba n'akisiika nekivaayo nga bakiyisa kipiza naye nga kiba capati ekyo kyenjawulo bagenda kubeerako kati nina gwe nalabye nga it's okay nina gwe nalabye nga era nga yambadde era akajozi ka Arsenal kati baamufeze yagenze ng'agula oba gye bayita Rolex omuli amagi emboga n'ennyaanya yagenze ogibikkula ondoza yagirumyeko gumu ng'awulira mboga za naluma ogwokubiri nga mboga ze zijja temuli gi naye ng'aguze Rolex ogenda ogibikkula buti nga mulimu obuboga nga busatu bataddemu abasajja ba Arsenal babonye abawagizi ba Arsenal babonye nakati mubuulira amazima bonaabona n'ebyokulya babonye naye ffe kansubire nti John kyoyogedde kinamusanyusa John Segawa mwanyinaze Steven yali yagwesa Steven mpozi bweralikiride Hezroni agamba myambuka Uncle Steven osegera akatimu kakaagala naye yetasobola John wa Liverpool ne Hannah wa Liverpool tewafira wawo naye gwe olunaku Manchester we yakuba Liverpool 3-2 lwe babuuka mu ssanda tukyogerako nga babuuka mu ssanda naye nembabuuza nze lina babuuza kale mutukubye 3-2 tetubadde bubi naye kinajjawo kiri ekya 7 up tekisoboka era beekwasa ne bagamba kati bagamba nti win is a win oba tubakoze tuba tubakoze nedda a win eya 7 up 7 up yanjawulo era egenda ku record era nkiwa olunaku bwe luli kyane waliwo wayisewo emyaka 3-4 aba Manchester ne bakuba Liverpool 7 up bwezi kyoba 8 balikiza nga bakirifalingako kati naye wano beekaza ne beegumya no era ffe kasatu atutobonero obubonero busobola okutwalika gwe baali bagambyeko Manu tejja kuba Liverpool Liverpool teri kuba Manu naye tugamba egikubye etya ekoze eki kyekikulu ekyo kubanga omuntu omutuuza ansi n'omugamba bakuweyo 7 up n'anywa kasoda ako n'akakuba wali si kyangu wakuolo twali tumanyi tubakomya Wannambooze naye tugenda kulaba tubayisizaawe Wannambooze wonna tuba tutte kale nakuno no baali bamanyi batumaze kubanga first half batukubezi labanya kiwedde sanda omanyi omufu okwasimula ekyo kyeboogera yamusibya akaba omufu yasimudde emisinde omufu yasimula naye katulinde bino ebirala naye nga kyolina omumanya daddi wa Manu daddi omanyi bwambeera nga kati nga kuolo oba oliawo nga awuliriza ku message kati kuolo yampereza ku message n'agamba wange nga sinnakulaba bw'okuba nduulu nemugamba naye daddi era naye namugamba kimu naye daddi naffe tulina lwe twabayiseemuko ne Wannambooze tubatwala paka nga namawojjolo ne tubatwala enamawojjolo netubatwala enamawojjolo watu newaba kumpi watu neziba 6 naye twabatwala namawojjolo awo ziba ziweza 7 nebalya ku kagonja nebalya kabuze ne bakalyako nebalya kati ku kabuzi bbala
beera mu obuntu bulamu. Ndi mu buntu bufu. Ate butandika okugumiza ebintu byenjogera. Nyambye ati nedda. Ne bali akabuzi. Ati kyebadde ndowooza kuli ngamba. Koko nga tokagumiza. Tekali mu mbizinya. Akabuzi. Mbizinya gye mmanyi omusajja tomanyi bw'otwala nga tugenda ekisunku obeera mu kapaketi Brian watubba. Brian yatubba ki? Brian bamugamba agenda agula tonjuka bamugamba agenda agula akabuzi. Nadda nga akapaketi tekali. N'aleeta obubaasa bweru. Olukaya. Naye abaana b'Erukaya abo Mukama Katonda tali basonyiwa. Oba Karimu omwana oyo bonna waliwo abantu bangi abaana b'Erukaya abo Mukama tali basonyiwa. Abaana b'Erukaya kino kantunule bwe nti nkibagambe. Embuzi eyo gye mutusibira amazima genyini gye mutusera omuntu n'agula ennyama ya mutwalo embuzi ya mutwalo ne mumuteera mu kapepa baaga obufinga bwa bubala buli mukaaga bulimu obugumba bungi ate nga mulimu obugumba bungi. Abaana b'Erukaya Katonda tali basonyiwa. Kati nze kamba defending bwenti abaana b'Erukaya bakuguza according to nga bw'oboze. Sorry. Bakuguza nga bw'oboze. Kati batunuulira baga nti omwami sensuwa bakuguza differently. Era ojja kusanga nti ze bangenzi tosobola kunguza eyo bwetyo. Bakuguza gwe gye bakuguza omutwalo bagiguza ezi 10 ezi. Kati kugwe nanga nti baseera kugwe nanga nigwe batunuulira. Oyagala kulwana. Si kulwana mbuboboze kugwe nange ani gwe batunuulira ne bagamba oyo katumwefunire. Nze balaba nga ndi munnamasaka munnange. Aluwa naawe mu Tanzania awedde emirimu munnasaka munnawe bagamba bugambigano ge gasajja agatuyingira mu ggwanga lyaffe. Naye ekituufu kiri nti kale batunuulira omuntu nga bw'oboze. Era nze kyeva ngenda ekintwala ku midaala egyo nekino nakyo kakyo. Bikole. Lwaki? Ffe twabayingira mu ggwanga lyammwe Abatanzania. Tofaayo. Bali olina enjawulo n'abagundi. Babayita batya? Ab'oku Kosti. Ab'oku Kosti abo bonna muna kategoriya. Abaswahili. Naye n'abakazi Abakyukuyu babeera baki? So bali e Tanzania ne Kenya. Tulina njawulo nabo. Nigwe tulina njawulo n'Abatanzania. Be Baswahili. Tulina njawulo n'Abatanzania. Kale ne South Africa nabo twagenda yo ndaba banjogera. Ati ndiki. Tanzania ne South Africa. Ate ne mbayindi ate nawe wabeerera we baali bawukira abayindi era nawonga mukutiisa bayindi. Ni wona saakuwaayiriza ku bayindi. Bwe bali bokya bayindi tebakuyimiriza yogera amazima. Togenda bwe baali bokya bayindi tebakuyimiriza. Ali nno byeko. Tonoba naye kituufu linda abantu bagambe nti bwe baali wama mukyala bwanika bamuyimiriza nga bokya abayindi. Ku lunaku lwe waaliwo olutalo okwekalakaasa bamale batatawaanya abayindi mu ggwanga lyaffe ono bamuyimiriza ku road block ezaali emirundi nga yasooka okumpita omuyindi. Nakubira bukubiza essimu negamba wandibadde tova wooli beera careful n'engeri gy'ogenda okutambula. Lwaki ng'oŋŋamba otya? Bokya abayindi. Kuba essimu nga bwakikola. Hello? Yes Bala. Wanje? Oli ludda? Ndi waka naye netekka kuvaayo kujja. Bala wandibadde tovaayo. Lwaki? Bokya abayindi. Kikyogezako otegeeza. Gwe va mu muzannyo kyenkugamba okitegedde bokya abayindi. Nago olunaku olwo nenkubirawo Nadia essimu nga nvaako n'obumansuka. Dati mbuulira ekituufu ndiki. Omwami wange aŋŋambye mbusitawana okufuluma wabweru kye bakola. Bannange olunaku olwo ne bannange twebaza abantu n'abateeka embeera okugiza mu nteeko ebiseera ebyo. Abaana baatabukira buli muyindi. Kyali tekisaana nakuddamu. Ngeri kyagwako ne South Africa bali batabukidde abantu bonna abatali ba mu nsi eyo. Mu ggwanga lyaffe tetwetaaga kubeera na naye nze kyendabye ekintu ekikyasinza okugatta abantu oba oli mu ki mupiira. Omupiira ne music bigatta abantu. Kubanga nze ntonedde abantu abawagira omupiira osanga omuntu ng'amanyi nti owagira Liverpool tafaayo oli kala ki. Ejabuzi n'agamba you never walk alone. Okitegeera. Omupiira kyovulaba njagala nnyo omusajja gwe bayita Maradona. Why? Yakyusa ebintu bingi kale abantu boogera ku bazannyi abalala bonna naye kati ate kya Maradona kyo kyagenda wala. When you look at a true legend alina ekintu kyakoze mu muzannyo nga ddala. Yes manyi buli muntu alina omuntu egwabirira. Wala balina Pele, walina abalina Messi. Naye ekya Maradona kye yakola njagala okuba kafaananyi n'asitula ekibuga kiramba Napoli. Na guno gwaka tekiddangamu kubeera kyekintu. From a very, very humble background.
najja kyo naye nga kyoyogera kituufu ekintu ky'omuzannyo kituufu omupiira ekintu ky'omupiira kyanjawulo kubanga nenge gye guunitinga abantu oyinza n'ogamba nze yokala sizijambala sisobola kubeeramu yokala eyo ebya politics nabalinga bwe batyo naye omupiira bwe gujja tabijjukira omukozi yesanga agukubyemu nga talina singamba mutalina nakyakukola wamanga yeeyagalidde nga yeerabidde n'okwerabira nti guno omujozi gwa kkala ya gundi gye wagundi nakuba mukubi just because of the love of football n'obasanga muli mu same stand nti guli opposition anedda nzikambira opposition ngubira wa government ati mbero waliwa UBC waliwa wa government zikambira opposition nani yabagamba nti abatali ba government tebakola mu UBC abatawagira okay nekyo kikyamugamba tewaliwo omuntu atawagira government buli muntu government agiwagira naye ekibiina ani yabagamba mu omuntu wabeera ku opposition tabeera ku UBC accommodates everybody kuba kiri kitongole kya government kitongole kya ggwanga so kyaccommodatinga buli muntu yenna era bwe baba bakuwa omulimu ku UBC tebamala kukubuuza nti oli wa kibiina ki oba wa ggwanga ki oba wa ddiini ki babawa mwena eggwanga we liyinza okugiramu eggwanga obuggwanga particularly tribe we liyinza okugiramu nga kisinziira ku kyogenda okukola nti banoonya musomi w'amawulire wa Lusoga kati ate tebasobola kusomesa naye ng'ebirala byonna bisigala byebyo naye nga kyoyogera kituufu omupiira gugatta wonna nga tebatunuulidde eggwanga nebakuba goolo n'okuwamu obwa opposition n'omugwa mu kifuba n'omubuuza olinawo kiisaawo gy'otoyagala okakasa omupiira nkutidde omupiira gutabuka n'ogamba mwana gwe ng'omwana bamuyise mosala ateebye n'omugamba maani alinayo kiisi gy'atayagala agimpe sibeerangako wali ndooza bawagizi bempagira nabo nga bakazi kumbuuzayo oba waliwo of course sizajjenjeero naye kyembadde sikifunanga ani awulira ng'ayagala kuhaaga essaawa eno n'otya nga buli muntu ayagala muye kuhaaga ng'owulira kwegala Van Dijk akutambuza obigula era nga nja kulabiranga wooli buli kaseera naye kati gwe n'ogutaba mupiira era obifuna naye maama ate excitement ya gundi mba njagala nayo ngifuneko ey'omupiira yakiseze naye tonzijukiza lwe baatukubakokko ne tusirika fena ne tuwola okuva olwo Man City yantama njiwalana kana akalenzi kalina akapaafu kekani kagundi ogulenzi omuwanvu oyo alina akapaafu omwana yatukola ekigambo omwana oyo yampalanya Man City bana baatukuba nejjukira Chelsea wetwawola netuwola netufumintiriza kagana tulina bwogamba munno mwenna nga muli mu bulumi naye oba si kirungi kubanga famire ewagira kyekimu because like twaba azaamu munne maanyi bannange twawola that night twasokold bwe guluma bwe gubeera bwe gutyo kuba naffe tulina lwe tuwangula mulimu lwe tuwangula ne tubakuba ne tubayisa bubi waliwo lwe twakuba Man City home and away tugikuba waka neno tulina naffe lwe tubayisa obubi moment eyo ebeera y'akaseera ako in fact nze moment ezo bwe zibeerawo nsinga kutunuulira nnyo ttiimu yaffe lwaki twazanye bubi tactics zabadde ziteeza kooki na biki naye nga kino ekirala ekyessanyu ery'okubeera olireka ne libeera lyalunguka oli naalifunako namwe nomulifunako na biki ne mugenda sagala kuva wano nga soogedde ku kintu kyaba ate watuba tuwangudde kabyalamu anti buli goolo kiba kirala kijjubi ekyeppulo kyenagambye nti kikyotayagala kuva nga toyogeddeko soke tumaliriza kino inji esimu anti twali tukyategeeza abantu wano anti ono wa maaniu naye kaje saagala gye mu shoti ddayo eno wa maaniu tuli ba Liverpool badde nkugamba nti kemuvasi sagala kuva wano nga soogedde abaana bano abatuna abeerukayo be twayogeddeko ab'obubuzi abakabuzi ne Gonja naddala abakyala ba Gonja basitule ku buyonjo nedda mbasaasira nange engeri naye omuntu najja nga ali bw'ati Gonja tamubiseeko wadde atuuka ekiseera nawola tambiseeko wadde kati ne bamala nga abaguzi baweddewo n'abeera wali nga yeetakula mu nviiri bw'akola kyakaviiri kange wakalabye n'amala bw'atuuka n'atandika ogipimapimamu wano emigonja yamaze dde okukwata mu nviiri kati wano agikyusakyusa ate agikyusaamu nangalo
nsaba bongere ku buyonjo wabeerewo confidence eyo gye bawa abantu ne bagamba nga buno gamba dirty chicken ewooma dirty samosas buwooma kati obugonyaze bumpome ate nze njagala kwogera ku baana abalenzi abatunda obuwumba lwaki basaako butto n'enkoko eyo ebunyereketa enkoko nagikuba butto yonna ogenda ogiruma munda nga mbisi babunyerekesa babunyerekesa bakola bubi balwaza abantu kituufu okulwaza abantu no kino ekyagundi date chicken na biki date gonja biri okay nikiŋŋamba kyandinyumye nnyo senga mbeera ne confidence nti kyeŋŋenda okulya kiyonjo neeyongerako fere tubiriiko ebyo tukulyanga bwozze mukitegeti ekyo kankusabire ku ekyo kambasabire mu ekyo ekyokulya abamu tulina gundi ebyenda nga bigumu yinze ojukira nga tuva e Tanzania ku kkubo nendya eri gundi sumbusa erimu ennyama n'eggi lirye kati ayo siyisobola era eyo izo twazikulekera era mu Uganda wano kyetufuna mu Tanzania tumuga mazikule nga zikulira sumbusa y'ennyama n'eggi efumba atulaba twogera ku nfumbe naye zino nzije Tanzania nojingulira eyo mbakoze bayitawo batya usafi so basically aliwo ebintu ebimu nga tojja kulya zekyendidde nga kiyinza obutanumya olubuto aliwo nekimulumya olubuto kisinziira kikyoli ate mu abayenkanasa ennyo mulwala mangu sikwekanasa sagala gamba nti I don't think kiba kituufu kiyita okwekanasa naye abafaayo si kwekanasa abamu bava ne manju nga tebanabye mu ngalo byonna sayagadde kukyogera bufumiintiriza mbadde njogera olulimi mbadde njogera gwe kennyini n'ogamba amazima ebintu biba bingi ne mbuuza abantu abamu abagula kale saagala kwononera abantu abo omulimu gwabwe bambi naye abaana bano abatambuza amandaazi sumbusa mu bucket n'ebinyeebwa bagende mmanju babiteekawa abitereka kuba tasobola birekera ono asolooza ku toilet ajja kuyuula bw'anaasenako ejiiko nga bbiri ono anaamanya kati babiteekawo n'ekirala si buli kifo nti kirina public toilet kakati waliwo embeera bannanga olubuto nga lwakulumye kibayita ekyekango nga kyakujjidde abiwummuzaawa bw'ayingira mu toilet ateeka ku mutwe n'abalansinga mukama katonda wa nateeka ku mutwe n'abalansinga kati bw'atuuka okukola ki okiliininga okwelongoosa anti aba abalansinze bwe twasimaho kumaze ng'obalansinga ekidomola ssebo tosobola njagala okuba kafaananyi ogenda omaze okukola emirimu ogenda kiliininga tosobola kubalansinga nga bw'okiliininga bw'oba ogenda mikono gyombi ogikozesa wabeerawo engeri gy'okola ki tosobola bw'oba owekiliininga wabeerawo engeri posita gy'oyimiriramu okusobola okwekiliininga obulungi n'ekirala kati bino ebipapula byatuyera abantu bagenda gamba naye banna ebipapula byatuyulizaako okutusibiramu era kwatoola n'akozesa ate olwo oba oyingira bakuwa ngamba ng'ekyekango kizze akyamye mu nsiko ebipapula byennyini ebipapula byaffe kwatoola kati bwe biba bimukendeddeko nga bw'ogamba kuba kati amaze ogambye abalansinze bimukendedde kalina obupapula bwe busigaddewo nga 6 kati nga bw'ayawuzamu nti kansigazeeko 3 n'amala n'akusibiramu amandaazi simanyi n'abaana bali abatunda apples mulekerawo okuuza apples ezo mu myalo egyo ebimazzi ago agabali okumpi si apples zokka zinaako n'entangawuuzi era nzaba mukyala munnange nkugamba bw'oleeta ebintu ebyawaka sooka obyoze ne vinegar because abaana abo nalabako omwana nga ye ensawo nga oba 6 ez'entangawuuzi mu mazzi mwala wa eka bojja ku 5 awo wali ebiyumba ebyo batundamu egundi ebikuba obuwunga basanga ayewo entangawuzi kutiya nga 2 nga ziyo mu mazzi ago mu mwala agakulukuta kyandibadde kirungi omuntu oba oguza ebintu ebyo nnyaanya byonna ebyo oba osobola okufuna ka vinegar n'okwongerako mu mazzi g'oba ogenda okukozesa kyandibadde kirungi ate n'ebikajjo baagalamu mwagala supu bamanyi obiteeka ne babinyiika mu mazzi babinyiika mu mazzi babitema ne babinyiika mu mazzi ne bifuna amazzi kati bw'olya supu olowooza nti olya kati ate waliwo nze akangirwako nti okwogera mwami bwanika kubanga yakaŋŋaana dda fene
kati kyenkola ffene ennaku zino bwe mugula musooka ne mumunyako mu viniga naye ogenda omumulya nga takyawooma kyekimu naye kaffene ako nako bannaye kandowooza typhoid emirundi egiwererako ddala nga buli kadde mani typhoid. Ate ne typhoid ekyo kankyogere oba tolina typhoid taleetebwa nsiri taleetebwa ki oba mu bufunze oba olidde mpitambi. Number 2. Yes. Omuntu aba yagenze manju oba tanaaba mu ngalo oba alina bye yakozesezza nga biri contaminated oba ensowera bisola bya bbulu ebyo kyoba olidde ekyo kyo tewali abasawo kale ffe baatusomesa mu sayansi omwanguli bwe twasookerako nga tumanya nga batugamba abasomesa baffe baatugamba nti bw'olwala typhoid kiba kitegeeza tewali kirala kyolidde mu bintu bye walidde wali wagenze feces, flies, fingers, 4 F's. Feces, flies, fingers, food. Yeah, fingers oba wazikozesezza nga zirina we zakutta wakyafu n'ojja n'olya. Enswera nga zakuleetedde kale tetuganya enswera zisobola okuleetera kuba emirundi egisinga zibeeze zisinga okwettanira abiri. Then ebithi njokedde bwe ntyo nti ndabye weesisiwala. Tuloolidde gwe nga ndaba kajjaze kakunyumidde kakutudde ku pakyake. Kantuddeko. Classical. Classical. Buno bwe buli mu museum kati obwa Liverpool, you know. Kali original. Yeah, of course. Omukulu omwebazanga. Nange Bebe Kulunze gwe yayimbako. Oli ku original, toli mu chupule nti oba China. Kituufu ekyo. Ale mubeere bulungi. Bye.